abaddaze kubanja kikabuuti agenze wa Brand zindoza gyaki azanyumye mu kabuuti eresi koti kabuuti eringa amajolobero ate eringa ya tata wachoze bibeki nadini bo Buganda mulekera baba sheik ba pastor ba sheik oluseko obwamu ate luli Promax mwabatabikako kati oyagala bakole ki otuze ku nsulu muje mutuswaza abaana bakola ku TV mulinga bibatasasula wereko omuntu gwakoledde asima kuwe naye abaana mujjayo naago mu butono olyoka n'ogamba n'omuntu nyongera ako kuki abamawuli abatambula ku train nti nno mwegatta nnyo buli kitundu we mulabulaze mukazi wange tanzikiriza mulime ebintu byesikola mutumireko yogera erinnya lye mutumiddeko maama w'abaana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yogera erinnya lye mukazi wange ajati mukazi wange kutumiddeko nnyo hajati salama yogera alinnya mutaba sewo ne banyaba bali katubaye TV kasubita mbadde bulungi nnyo vuddeko mu Kampala n'ensooka nzirukako e Masaka ate nkwatagane ne baganda bange bano abali mu trip oba mu trail ya muzeeyi batambule ne muzeeyi ebbanga lyonna naye ngenda ke Kampala nenkomawo ne mbabuuzaako biki ebigenda mu maaso mu trail naye ekisinga obukulu kye ntegeddeko nti nno olunaku olwaleero ebya Lwasa tebitambudde bulungi nnyo. Lwasa nti ekimukoleddwako obudde buno wabeera yeebasa akiroota. So abakulu bano babadde ku ground era balabye ekigenze mu maaso. Twagala kumanya ki ekigenda mu maaso. Then waliwo n'ekigambibwa nti nno abaana ku trail bafuuse ensonga. Abalenzi buli kitundu bayinamu abakyala, abawala mu buli kitundu bayinamu abasajja. Naye tugenda byogerako. Ankano itukwaliriza. Soka oyanjulira abantu atezire ku side eno. Emeza gyonyenya ng'eriko ebyokunywa. Nange ndaba watandikidde. Emeza gyonyenya eriko watandikidde nga si walungi. Koze ejja kujja babuuze mutubuulire. Soka oyanjulira abantu amanya n'eddoboozi nze Mukwaya Arnold. Ndi mutunuulizi wa nsonga sirina nnyo tayita eri awo nnene. Nga bwe mbiraba tesi bw'olina obbiraba. Nze mbirabanga nze nawe biraba olulwo. So tekikuwa nnyo maanyi kunvuma olw'engeri gye ndabamu ebyange. Gwe bibyo biraba otya? Ku side eno? Ku side eno omusajja wo Darius Kipton era ng'olwaleero tugenda mu lugambo. Bino bye tugenda okwogera byambu. Tetwagala mu bitusibeko nnyo. Bayinza obitusibako nnyo mu mwaga. Otidde kusiba? Sibya watu omanyi enaku zino social media ine engeri gyetabuseemu. Oyogera akantu katono ne bakagezza. Enaku zino ba bloggers oba ba influencers babayiye nnyo mu makomera. So kati kino njagala nkibagambe bino byambu. Ebimu tubiraba naye tugenda tyo byogera. Tugenda biyisa mu mbutu tyo tusiba naye nga ge mazima kuba kyano gy'oliko tereeta pokopoko ereeta mazima. Naye n'akambu kakulu nnyo mu story. Omanyi olugambo lwafuuse luzibuko ennaku zino. Kati olugambo ne bw'oba okakasa tolwogera nti okakasa. Naye batulemesezza okukola. Akantu baakalinnye. Banda yabasiba abantu butulemesezza okwogera ebituli. Naye kati gwe kakati ensonga gye tugenda otandikirako awo gye baagala. Ensonga ya Lwasa. Soko tuyisizeemu kantandike ne Arnold. Embeera ogirabye otya e Masaka era Lwasa lwaki abantu bagambye nti ndo bamukubye ekikono. Njagala okutegeeza abantu nti gwe weesiimisa naye tali bulungi. Bye byaddala gwe weesiimisa naye tali bulungi. Lwasa bwakedde ku makya bwa Nawanca n'ajjayo engoye ze n'amajolobero. Alina amajolobero ennaku zino g'ayambala alinga wa local defense alina ebicepe tebitegeerekeka nga ze kusinkana mu kulembeze. Lwasa atuuse ku ground ng'olowooza bamumanyi nti ye mugagga Lwasa ow'e Masaka. Nga buli muntu amutunuulira atunuuliza. Ne ngamba kale olaba Lwasa bamugaanye okutuukirira abakulembeze olwonze Lwasa ekikono kitandikidde ku sipiika. Agenza okwagala okutuukirira sipiika nga bamukkiriza oba yabadde ayagala mugamba kiteri amanyi. Lwasa bamulemesezza n'otuukirira justice sipiika. Musajja wattu ng'era bw'ayogera empola mpola n'aguma n'amanya nti omukulembeze bw'anaayijja beekuba ebifaananyi. Engeri gye bamanyi nti ye Lwasa yakola erinnya mugagga w'e Masaka babadde bamuyita chairman. Nti abana aba-SFC bamanyi chairman. Aba-SFC bamanyi chairman ogwo. Era obedda bamugamba please social distance. Bamugamba oyongere eri. Please social distance. Chairman omugagga Lwasa please.
social distance bwati omugagga Lwasa olwaleero akomye ku njoche talabye yadde President Museveni yadde sole ye ngato ya President Museveni akomye eri mabega mu tent oye mugagga Lwasa omugagga w'e Kampala naye tuvubirira ekintu ekyo abakuuma ddembe muyinza okuba ku mulimu gwammwe naye muyiga okumanya abantu abakulu mu ggwanga muno Lwasa y'omu ku bantu abakulu betulina mu ggwanga muno naddala mu Masaka muno mubadde mu bendo lye nga tonanenya bagundi bakuumi baddembe Lwasa ebbaluwa yamuyise ku mukolo yagijjeewa gye twatusooka otandikirako tuyinza ovumirira abakuumi b'eddembe kumbe nga babagambye bano be balina amabaluwa era be bagenya abayite Lwasa yali yeesimbyewo ne kwenyaleero ekinewunyiza we ntuuse mu Masaka Lwasa bamuyita chairman naye kisinza okunkwasa ennaku ate chairman bamukubye ekikono obutalaba mukulembeze batya bwe njogedde ne Lwasa ayogedde n'ebiyengeyenge bimuli mu Masaka ng'ayagala kaaba abasajja obalabi kyate kiki mugagga wange ati bankikubye ekikono nzose muga Lwasa kulikayo mu kkomera nange ebyo tubireke byali byabayaaye mwana ebyo tubireke era nga ka video boogenda okukabazannyira kakati kambuuze Lwasa yabadde azza atya ekyo takinyonnyodde kati Lwasa mu kujja ye mu kujja agamba waliwo lwe baali saidi z'Erwengo Lwengo district era omukulembeze w'eggwanga n'amubaako omutemwa gw'ensimbi gwamusuubiza gwagenda omuwa so kali naye leero agenze abadde azze kubanja kikabuuti agenze wa Ebrands ndoza gyakiri azanyumye mu kabuuti era sikoti kabuuti eringa amajolobero ate eringa ya tata wachoze Beki kabuuti gyadde ayambadde era atungira tata wachoze Beki tata wachoze Beki buleke yatungidde Lwasa essuuti tata wachoze Beki tata wachoze Beki buleke balayiko omutunzi balina ekooti zibadde zifaanagana ekooti ebadde nnene kati nga zina engalo alina kwanjala nnyanja ereme kuyitamu so nga tuzeeyo ku mulamwa Lwasa agamba lwe yali Erwengo omukulembeze w'eggwanga yamusuubizaayo ku ssente kati olwaleero naye yeesituddeewo awulidde nti omukulembeze ali Masaka ajje abanje ssente ezo oba kale ayogereko ne controller amujjukize naye kisinza omukwasa ennaku abasajja tebamuwadde mukisa era mu bigambo byagambye omukulembeze w'eggwanga yamusuubiza $8,000,000 nga miliyoni ezo 8 abadde tayagala za kulya oba kuddamu kuwasa bakazi oba kuddamu okusaasaanyanga mu Kampala bwe yakikolanga abadde alina ekizimbe kye kyayagala onnunula Tavan kirabika yeeyo Tavan yeriko ekiwandiiko agambye mwe alina ekizimbe kiriko banka eyagala kitwala so kati abadde afunye omukisa ogutuukirira omukulembeze bambi amugambe nti engeri gye wakansuubiza emaali yange tebagitwala Alias kankubuuzeemu omukulembeze bamubanja batyo anti kati Lwasa abadde ayagala mujjukiza ati lisiko kati olaba Museveni mu bino ebitundu bye tuzze tubeeramu ayina abantu bazze pledges ezo ezedda azze azikolako nga oluwedde nnaku ntono nnyo wano ayina wano mu Masaka essomero lyali yasuubiza baasi Costa baagibawadde era we tubadde tuwulira azagaba ebintu ebyenjawulo bye yasuubiza edda era abakulembeze b'amaddiini kati mu Masaka beevuga so nina Lwasa ndowooza bwe yalabye obwo obujulizi bw'abantu nanga nalekangende ntuukeko omukulembeze naye kye bakoze Lwasa kakati yabadde tasobola biteeka mu protocol chairman w'e Masaka NRM n'abyogera era bulijjo bakola kati bulijjo bwe kyandibadde Lwasa bulijjo banjula abantu abali mu ttenti Lwasa suwidde bamwogerako nti ne musajjawo Lwasa tebamwogeddeko kubanga bulijjo chairman boogera bagamba ne musajjawo waali wano Lwasa tebamwogeddeko kwegamba tebamulabyewo bannange era kati nze bwe mba nenjogera ne Lwasa mwayi Lwasa olikaaba naye nga nkulabye olinga zenga bawunsa wa honorable ki alina omukyala ogabadde tavaako era nze mu kusooka omulaba nsoose ne mubuuza eno emashini yaffe empya ekimanyi kyogerako bwotyo Haji Lwasa ati kati kyenkugambye nti nze obadde omanyi gwazze naye mukyala we mupya mbadde manyi awo muwerekedde na buwerekezi nti oli awerekedde ono Lwasa awerekedde ani omukyala naye abadde alina mission eki ez'akasente era Lwasa akozeemu ensobi kubanga omukyala state house controller
abadde mu maaso ga Lwasa abadde amutudde mu maaso Baleke mwennyini abadde mu maaso ga Lwasa kati Lwasa okubuuka protocol nga tebamukwasa State House controller lwaki osigwa akubya akama n'amugamba owaaye maama ebyange bw'omala okulaba n'ekikono nga kisusse ofuna plan B Lwasa nfo kyokufuna plan B azze mu kaaba maziga plan B ano ditogirabye ebaddewo tebadde plan Lwasa ebyengeyengo olumaze okujja agambye at least ko tebandikikoze basajja babiri sente ziganye naye ne bannemesa n'akafaanani yebadde plan B alina obutakkanya ne kyamaani w'enyalemu mu Masaka Masaka eno ndabye abakulembeze kiyinza obutabayisa bulungi oba bubi ne Masaka okusinziira ku organization za leero Woman MP owa Masaka n'owa Masaka City bulijjo sikimanyi nti abo abantu baba banjawulo so Masaka City eyina n'ennyendo Mukungwe eyina ate ekyomunsa bonna bakyala tulinako Justine Nammeere mumanyi oyo musagaza full figure oyo omukyala etalinyika ku mutwe bw'omweyimbamu ng'akwambalira so tulinayo ne mukyala Kasolo mukyala omukulu Rachel Nakitende naye simutegeddeemu abadde ku stage Kasolo ali eno mukyala ali eno beeyitako okalabya abantu abadde waka naye era ku stage ati disiko mubuuzaako nti we mukyala amutoledde salaamu naye nga yampolampola ate nekyo nakitenda oba otolera waki salaamu yezuula kale ate haki za haji ne oba gwe Rachel gutulabe nga mukyala alina swigida kitegeeza yakyuka era salaamu agitoola kambuuze Kasolo abaddewo ne mukyala w'omukulu Rachel Nakitende bonna abakyala bali mu byabufuzi ng'oggyeko n'omuyimbi era n'omuyimbi abeera mu byabufuzi kuba ne music politics so kati obudde buno Lwasa bubaka ki bw'oyinza omumuwa ano ndi yamuyimbidde akayimba ati gwe weesiimisa tali bulungi waliwo n'akalala aka kamiliyoni agaali amalusu katingeregeze kati bw'omala okuwulira akayimba ako agaali amalusu katingeregeze Lwasa bw'oba waggwamu manya nti waggwamu ate teweeyisanga mugagga kati beera mu status ya eyaliko omugagga kubanga gwe kennyini wavayo ne weerangirira mu lubu lw'abaki lw'abalunkupe so kakati era ne mu tent otudde nga lunkupe otudde mabega abasirikale balabidde ddala Dalias ayagala akantu ng'ayagala okusembera omukulembeze basirikale bamukubya ekikono security y'omukulu lwakwamina kye mutamanyi president wabazze ku venues nga zino yadde ayinteractinga naffe n'atuwuubira naye security ye bagumite nti ne wootemya butemya ng'omusembeera babuuza lwaki otemezza lwaki olaba namawulire ababeera mu maaso ga president yakoze covid test ate ne covid test era bazikola oyinza okwesanga protocol abo bonna bagenda okufuna ebifaananyi babagamba before time bafuna covid test bannamawulire ababeera mu maaso ga president abo ne bwoba nga odde mabega nodda beebuuza lwaki steps ezo zitegeeza ki mu maaso g'omukulembeze buli kintu babeera keen kati gwe Lwasa ng'oyagala okufuna ekifaananyi bakikusuubizaako nti ogenda kifuna n'omukulembeze kati Lwasa ensobi gy'akola nze ndaba alabika tayise mu mitendera mituufu giraba mukulembeze omukulembeze tofaga mwitu kati babuze nze Dalias nze omukulembeze ntera omutuukirira tubeera naye buli lunaku nze omukulembeze w'eggwanga Museveni gwe njogerako era bano abasaba ebifaananyi by'omukulembeze buli lunaku ofuna ekifaananyi ky'omukulembeze maze emyezi 3 ng'andi n'omukulembeze Museveni ng'abeera wali mbeera wano n'ebifaananyi obirina annyonnyola abantu emabega wange naye nzaabeera ki mu maaso g'omukulembeze zaabeera mu maaso abeera annyonnyola abantu emyoga PDM nga ndi awo omanyi ennaku zino twafuuka baakantu kati naye tukamuggyako embeera y'akantu yatabuka ne muzeeyi tumuteegerako akantu so there are some protocols zoyina okuyitamu ne dress code how you should behave bw'oba onoolaba Museveni ekkooti ya Lwasa etiisizza abasekirite oyo omutunzi atungira taata wa Chozeni Beki ne Lwasa mbadde nsaba next time kyusaamu bambi Lwasa alina okulaba omukulembeze w'eggwanga ezo ekkooti eziyita ku mikono ng'omuntu alina kwanjalangalaaki bayinza olowooza alina kyakukusa mu mikono gy'ekkooti kyeka kye batidde naye omugagga Lwasa bambi tukwetondera olw'ekituuseewo tekituuseewo naye Lwasa alabe ku bebekulu
Bebe twamulabyeko ne muzeeyi. Ate Bebe olowooza okulaba muzeeyi akyakola appointment. Agenda bugenzi. Oli omwana wa Bidandi akuba kasimu. Muzeeyi nyina akasaawa ak'okugula anti alina academy eri Cambio Academy. Leero muzeeyi abaddeyo ng'agguleyo ekisaawe. Academy ya Bebe. Ayi Cambio. Muzeeyi agenze n'aggulawo ekisaawe. Cambio Academy. Ya Bebe. Ya Bebe Cool. Ekola biki? Etendeka abaana abato omupiira okuva ku myaka giri 6 ku 5 ku myaka 12. Omwana ono ava butonga sita. Omwana ono 7 yaguddewo ekisaawe. Abadde mu kisaawe nga bali ne Bebe bati. Ne muzeeyi amanyimu ku mupiira. Bebe wanja uliro oli wabuuza ndi muzeeyi amanyimu ku mupiira. Gwe tewalaba ku muzeeyi ng'asamba omupiira. Muzeeyi muntu wa mungu nnyo. Waliwo omupiira wa Bitex gwe yategeka. Nakivubo. Muzeeyi nga omumanyi. Leero ekisaawe akasaawe kakagudde akasaawe k'abaana. Kale kitegeeza okusinza ku statement yo Bebe Cool takyetaaga ku proving a point. Abazi waliwo aba proving a point. Museveni wabakubira essimu baluteeka ne mu luyimba nti owaaye kiri bwe kiti nga batuproving okulaga nti Museveni amanyi. Bebe Cool ye muyimbi kati e Uganda atakya proving anti abeera n'omukulembeze. Ekifaananyi Bebe Cool fambi ekisiru naawe. Ekifaananyi Bebe Cool kye yafuna n'omukulembeze Soroti wakiraba. Navaawo ne ngamba abantu nti ekifaananyi kino kyali kirina image interpretation abantu gye bali balina okuwa obudde. President Museveni ebiseera bisinga wanakubisa naawe ekifaananyi. Nga security tekwesiga nnyo oba nga netakwesiga nnyo tomubeera mabega. Osemberayo ate ng'omuli maaso. Obeeranga bakonvati bannuupu. Obeeranga bakonvati bannuupu. Ekifaananyi ekyo Bebe Cool yali mabega. Nga jjajja tabirina kaasowodde. Waliwo ekwisizaako ekifaananyi ne muzzukulu oba n'omwana wo. Oli mutuufu. Bw'otatya kati ekifaananyi kati Bebe Cool takya proving a point kubeera na mukulembeze. Era tegakyali nnyo mawulire kubeera na mukulembeze. Akola birala. Omukulembeze waba ayogera n'omukulembeze. Bebe Cool ayogera n'omukulembeze. Ayogera naye ng'ayogera ne taata we oba ne jjajjaawe. So kati bano abayimbi ababadde balowooza nti nno Bebe ali mu kaliba yaabwe. Kikyuseemu. Muyiga okuwa abakulu ekitiibwa. Ate buli lwowa abakulu ekitiibwa abakusookayo kikwanguyira nnyo nawe okutuuka gye bali. Buli lwobalwana oyinza okufuba ennyo okulaba ng'oyitawo naye ne bigaana kalya n'ogyonoona lwa kulwana bakulu. Kati Arnold ku nsonga eyo gy'oyogedde mu ensonga zonna tuyinza oba tuzibuusizza amaaso naye mu trailer eno mulimu ebintu ebitansanyusa. Betwogera ku nsonga ya campaign. Sooka osirikaawo ebimu ku bitansanyusa waliwo ekintu kino. Twayingidde mu Buganda. Bannaddiini b'omu Buganda. Sooka olindeko nkigendedde okuba twayingira mu Buganda. Bannaddiini b'omu Buganda. Bamasheeki, bapasita, bamasheeki. Oluseko obwammwe ate luli Promax. Mwe abatabikkako. Kati oyagala bakole ki? Otuuse ku nsulu. Bamuje mutuswaza. Kachumbali. Bali abantu baswaza Obuganda. Muswaza Obuganda. Buli gochaza ku chano y'omukuba oluseke nti njagala gula kamera mpya. Mwe musaba olina kama president. Omanye ebbanga lyemaze naawe. Ntambuza bigere wadde agatambuza mikono. Mwagala tambuza mikono. Kati olwaleero waliwo yamugamba ati ku myaka 4 alindiridde kaama. Bagala mukuba kaama. Leero nno waliwo akawaŋŋamudde. Abadde Seeka. Amugaye president ne wompa eddakiika 10 ndyeko naawe Christmas ne neebuuza Seeka yatandika ddi okulya Christmas n'omukole. Seeka ayagala kulya Christmas. Seeka ow'Abasiraamu. Ali mulimu bwana bakyeyita obweyisi. Ali teri Seeka w'Abakatuliki. Seeka w'Abasiraamu agambye. In fact akulira eddiini mu Masaka. Tetugattako ky'Abasiraamu. Akulira eddiini mu Masaka ey'Obuyisiraamu. Agambye Museveni njagala kulya naawe Christmas. Kati baseeka mwatandika n'olya Christmas. Seeka ennyama gy'ogenda okulya ku Christmas omanye yagisazi. Tuwone nomanya Abasiraamu mwasigala kuyita. Naye Seeka bw'ogamba oyagala kulya Christmas ate ng'okikkaatiriza. Mu bufunze bannaddiini b'omu Buganda bakisusizza. Mususizzaamu. Bannaddiini buli ajja ku muzindaalo alina ebizibu mutwalo. Okyasambala okusaba bwati nga yanje ekizibu. Sinawulirayo yeebaza nti webale tuzimbira muzikiti gw'egundi. Buli omu kati waliwo ensonga zaabwe si za Busiraamu. Ziba zaabwe paasa. Zaabwe
ntambuza bigere nze mutabani w'omulwanyi mukwano gw'ogindi omanyi munnange nze wansuubiza emmotoka basaba nnyo emmotoka kati ano ndi olina kyotegendereza leero mbadde mu audience omusiraamu n'agamba taata nange ntambuza bigere abadde mu audience ne bebuuza atambuza bigere emmotoka gy'ayina asaba mpya ate enkadde ayagala giteekawa olwedde ayina emmotoka abantu beewuunyiza nnyo omuntu okusaba emmotoka ng'ate olwedde olina emmotoka kati omanyi kati Museveni engeri gy'atambula ne Dalias tugenda nnyo mu bitundu bye tutamanyi abantu be tutamanyi ennyo naye ogedde nnyo ebyekisiru nga tusirise tatambula nange oyogera nnyo ebyekisiru nga tusirise ate bino byenjogera tebabinyumiza mbeerawo kakati oyagala omuntu abeera afunye opportunity akola atya bw'aba afunye opportunity bamwebazeeko gwe buli ogenda ku kyaki oba ogenze kusaba oluusi kwebaza bamwebazeeko ayinza oba nga bo balaba tannabakolera tere kyeyakoze emyaka mululu gwe gubasumbuwa regioni zonna ze tubaddemu regioni zonna ze tubaddemu kyogamba bano abaana ne basinga okuba ntoloko wawulira yasaba teri yasaba kalamojja kyogaa be basinga abaganda be basinga bayitanga abakulembeze b'eddiini okusabira omukolo nga bajja ne basaba ebigambo bisatu ne bagenda ne batuula wansi naye bano olumala okusaba ne baleeta olukalala lw'ebyetaago abaana bange tebasoma omanyi pulezidenti n'abange balwala envunza please abakulembeze omuze gw'oluseke gwaba buloga oluseke mululekere babuloga ab'obuntu mululekere ba youtuber mululekere ba tiktokers naye mmwe mutunuulire katonda bonoonye nnyo geemu y'oluseke mutunuulire oluseke luno banadini mutunuulire katonda batanise okwonoona geemu y'oluseke buganda mutufudde abatategeera lwa nsonga okusabiriza kususse anti kati kalate mmwe mutugamba nti tusabe katonda ng'ate mmwe mulaba omukulembeze musaba dayirekiti ekijjayo nti nno nga bwe bagamba nti nno abaganda bagezigezi bw'ofuna opportunity gikozeseze waawo waliwo opportunity eziswaza Ivan kati omanyi wekituuse kali n'abakulembeze b'amadiini ate kati ba MP bagenda tandika beekweka MP bw'alaba pasita ng'agamba ng'ayingira emmotoka ng'asooka ayingira emmotoka nga bwe batandise okwekweka bannamawulire ekyo oyogedde kyaki ate kati bigulu bannamawulire beekweka mufuuse ekizibu mu campaign bannamawulire naddala ba mainstream obadde ogamba baboosi ba mainstream musasule abakozi bammwe totandise nyeenya meeza eriko bbereya kanji nyenye tuli mu kumaliriza tutulakyogera bano abama TV radio bwe bati naye ate bw'oyogera bw'otyo genda tezifaanagana zino omukazi tasobola kuba lusekere lumu n'omusajja so ogamba mainstream twawuliremu sayidi kyesinga okuba olusekere TV abaana bakola ku TV mulinga bye batasasula gwereka omuntu gwakoledde asiima akuwe naye abaana mujjayo naago mu butono olyoka n'ogamba n'omuntu nyongeraako kuki ezo sente zompadde ntono nyongeraako babeera tebateesezza muba muteesezza akuwe mmeka abaana ba mainstream nedda batuuka ekiseera nga bagana tugobya mu campaign basaba nnyo no tetukanye wabaawo lwokola ku muntu mu kusanyuka nagamba n'asiima naye waliwo n'okukola ku muntu n'omala n'omugjakaka n'omala n'omugamba nefuuka bizinesi tuwe sente kya munnaye mbadde siina tuwe sente kale kambaweyo 10 lwaki 10 tuwa 3 waliwo ne gwe bannyumizaako sayidi ze yeeyiganga munnamawulire ate yeyamala okukola interview ku muntu n'amugamba owaayo tukoze otya kati oli ne yeefuula atawulidde n'amukwata ku mukono n'amugowaayo mbali nkubuuza otukoze otya oli n'amubuuza ku kyaki nti ati tukoleko wa TV tujogere wanensi wasamusanga wa TV samusanga kati ekirala kyempulidde nga bagamba nti nno ab'amawulire abatambula ku train nti nno ekituufu kiri nti nno kakyogere nga abantu bakyogera mwegatta nnyo mu buli kitundu wemulazi Museveni akubiriza nnyo okwegatta gemaanyi Museveni era atugamba tukole nnyo ebibiina twegatte sakoze ezo aziteekemu ssente naye kati ani yagambye ebintu ebyo mu Kampala bye oluvuvumo oluliyo abantu le boogera okwegatta kituufu twegatta kuba Museveni nti nno buli kitundu muganzizaayo abawala baayo wadde oyogera kuganza nze mbadde manyi kukwegatta ate abawala abatambula ababaka ababalidde n'aba security protecting the gains they are protecting the gains
protecting the gains. Manyi Museveni yagamba ekitegeeza kyeboogera kituufu no mu buli kitundu mulinayo abakyala Arnold kino ekintu mulina okukimanya Uganda is peaceful tukkirizibwa nga tugyeko ye ge kusaidi kiri kituufu anza ku saidi yange mukazi wange tanzikiriza mulimu ebintu byesikola mutumireko yogera erinnya lye mutumiddeko maama w'abaana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yogera erinnya lye kasita mutolera salama era yakimba nedda bangi nnyo kati akitegeeza boolina abasiraamu yogera linnya lye kale mukazi wange Hajati mukazi wange nkutumiddeko nnyo Hajati salama yogera linnya lye enseeka kaseti nno olina omukyala era gw'obadde safe nna gy'otambulidde nina omukyala yogera erinnya lye okakasa nnina aboogera ebintu ebyo nti abaana beegase muwulira luvuuvuumo bayiga ekitundu ebintu ebimu si bituufu yes omuntu omwegasi newaba tali ku trail yeegatta so muffe mulimu abeegasi nga newabeera Kampala nga tali temulabayo babiri basatu temutugatta muffenna abeegasi nina abakozi omulimu gw'okwegatamulina abaana Ajumani Parache Maracha Koboko campaign egenda kuggwako bagenda late era Museveni ayongere nnyo okuzimba zino skilling hubs oba abazzukulu boyina bokka mu campaign tugenda kuba n'abazzukulu waliwo omwana omwe yagamba omukulembeze we n'amugamba campaign zino oluggwa tubadde tukusaba ofuneyo emmotoka buli region we twayita tulinayo abazzukulu kitegeeza kituufu buli region muleseeyo simuleseeyo gamba baleseeyo abaana ogamba muleseeyo era ogaa nange ndeseeyo mwe temudina gye mukoze mukyala wange musiraama neesiga nnyo kuva pakwaki yonna ye mulaze temuli safe tewali era ageza nansongamu oyo abamulabe wange abannwana from A to Z nga tuvudde ku nsonga y'abaana tuveeyo eyo mukwano gwammwe Mathias Walukagga amugye mu parliament nsonga bagamba ebitabo mbu tebyawera si yayimba akayimba ka gundi congratulations bawala bange ne batabani bange muyogeyoge emisomo nyabula kati ate gyagaana ye ng'ayozayoza abalala anti ye alina akayimba ke yayimbako musaasoma kugenda wala kati yali amanye electoral commission tewulira Mathias Walukagga yagamba nti twatomera ejjinja lumu enyimba zoyimba electoral commission naye eziwulira kati gwe bagambye saasoma kugenda wala ate mboze ate mu parliament alina nakali ke yagamba abambuuza mbu gwe wakomawa nina ensimbi nina erinnya era ndifunyemu ssente n'olulala yagamba nti mwe bino bye mwewaanisa ye ataasoma agenda mu nsi z'ewabweru ne bamukola ki ne bamulinda ku airport luli nawulira mukwano gwe liri pazo nga amuwolereza Mathias oyo yasoma era kyankoze bubi nnyo liri pazo Mathias yakulekanga ku kisaawe n'agenda n'agamba nti agenze kusoma Mathias yalinga agenze kwegatta obeeranga agamba ye Nawoomere Waimbona omusajja leka mukuwa bwoti musajja wange yasoma kati Mathias electoral commission egamba nti ekyasinze omujjisaayo empapula ze yasubmitingayo zaali expired zaggwako so kati nyinza obutakigenda nnyo wala Arnold okusinza nti mwe abaasomako n'oyongero kitutangazaamu nange nyina kyesaategedde empapula z'obuyigiriza okuggwako empapula z'obuyigiriza endagamuntu ziggwako driving permit naye ako kebagambu zaggwako zitya dikuliza Uganda za expiring wezaggwako mu makiwa entry okuyingira ku university wabeerawo ebbanga nti senga bwobeera omaze okusoma makiwa entry eri equivalent ku senior 6 tibotayingira university mu bbanga lya myaka 2 oba oddayo kuba ojjukira oba osomye bukulu kati oba obyerabidde oba olina okuddayo n'obisoma kati zezo empapula ezaggwako kati ezo zaggwako awo naye obudde buno sente zataddemu ekibiina kye NUP esubira libadde kimulinamu ate n'abadde amuvuganya oba gwabadde ayagala okujja mu parliament nga ye ali ku mudido olowooza obudde buno ali mu mbeera ki abaganda balina olugero olugamba nti ekuba omunaku teca
naye genda okuba waluka gandoze egenda kuba ya myaka 5 anti kakati okuddamu okubigezaako owayiseyo emyaka egi waluka ganjagala okuwa amagezi ate gana amagezi nagakuwa ne luli negamba togenda kwapiiringa ezo sente zenyini zotwala mu kooti okwapiiringa tandikirawo ogenda osome emyaka etaano gigenda okuggwako olwedde ng'ebitabo birina byonna byeweekubagiza simani nateekamu ssente si bwasoose njagala nkubulira abantu bafiiriddwa ssente mbyobufuzi kibuuze katongole omutongole katongole omutongole ow'ebbaale yatunda essomero yateekamu ebintu bye essaawa eno ali ku kyeyo yali munnamawulire katongole omutongole yali munnamawulire nga tumwegomba teri ataakula nga yeegomba katongole omutongole naye essaawa eno ali ku kyeyo Uganda emuwunjira ziizi bamumma ne kaadi naye Anodi mwegendereza nnyo nti mu kibiina ky'NUP mulimu incident ezigwamu eziri fane kati nawuliddeko nti n'ow'eggomba Sembabule ye yabivuddemu lwaki ab'NUP bava yakedde ku makya n'agamba nze mbikoye mu campaign kati banaku bafuna ekisooka ebyobufuzi babiyingiranga business jukira business omusuubuzi mubaamu lwa suspectinga loss n'asalawo n'atunda ku bbeeyi entono wano yeewale loss mu maaso kati abakulembeze ba NUP abasinga bajja mu kintu kino nga bazzeemu nga business kati abamu ne balaba okuwangulwa mu maaso ne bakivaamu ne bafuna babayo akasente akatonotono baleme kubasumbuwa kyebayita okutunda struggle kati ekyo omukulembeze wa NUP yekimulekawa NUP kati anagikulembera kikoleramu ki omukulembeze wa NUP yaliwa Kyagulanyi Ssentamu yakula NUP ate omukulembeze wa NUP asalawo kuba batugamba si asalawo kubaweebwa kaadi naye ate mbadde manyi nti oyo ye presidential candidate Nancy yakulira NUP era ye president wa NUP Museveni yaba akulira gundi NRM party chairman party chairman naye kati Kyagulanyi Ssentamu Secretary General mu NUP yani Rubongoya yasoma wa Harvard mu America wa Harvard naye diguli za Harvard tugenda zikubamu ebituli lwaki tafugira ddala eyo gye yasomera diguli za Harvard tugenda zitandika zikubamu ebituli buli agiragiramu agamba nasomera ku Harvard mama Harvard yeyingiza buli omu eyagala fuuka nga university emu wano mu Kampala teri serebu gwetaziza ku gundi yayo bw'okimanyi nti eyo yatuuza principal naye eyali supervisor yali Rubongoya era yali amusomesa amateeka batuveeko kati yesaga yemu eryantonde eyo waliwo omukyala bamuyita Debola kati nga kyoyogedde chairman LC5 Fulaga Beyala woman MP walowaddeko mu family nti nze Dalius nze member of parliament sister wange ye woman MP in the same district kazini wange ye LC5 byonna bamukika kino family egi kati teriyo ebika birala tebisobola leeta bantu family emu nezingako district neberamu kati kyekyo kyogeza kugamba tosobola kuŋŋamba nti gwe Rubongoya ate gwe wali supervisor wa Kyagulanyi kati tayinza kugwa kati awo tebatuga nti timekeeper yali babi oza nga timekeeper yali chairman Nyanzi kati awo mu buli ngeri principal tasobola kugwa naye ate kyemmanyi eya Harvard yo bagamba yasomera mu parking teyatuuka mu kirasi teri mwana gwa asobola kugamba nti natuulako ne Kyagulanyi mu kibiina Harvard batuliranga online babeeranga mu parking online yajja ebitabo bya Kyagulanyi obitankana ebitabo bya Kyagulanyi mmanyiiko ebitabo ebiri genuine biri ebi bibiri MDD amateeka kuki yasoma amateeka agawa tewagalaba sebo oyo munnamateeka omukugu gano ge yasomera wano e Kampala ate era ono gagambye university gyayogeddeko eyisa buli serebu kyekibiina Dalius banayo muyita aza tebajja kumpita nze ndi wa pittu era kati asobola okusiba mateeka akyatamanyi mateeka akozesa computer misuse act bakama bange ebigambo byono si byange tamanyi mateeka nga teeka ki tamanyi mateeka naye bannaye waliwo ensonga gye tutunuulira twogedde ku kibiina ky'NUP abo abaana ku live zaabwe nga basususa abantu ssente
tap the screen enamba yiyawo tap the screen enamba yiyawo waliwo gwe nalabe yabadde omusirikale wa prison olwavudde mu prison nadde eno mwene basoose mugoba mu kibiina kya poliisi yatandikiddewo okusaba okugaba mobile money number kabadi abadde eri nga tafuna ssente era kyekimu ku kyamu ogenza okujjanga eno ssente zaggwayo mu struggle tebakyagaba abasoko tebakyagaba ssente andi babeera kuli nyenya ebitongole bya gavumenti Kyagulanyi atandise basokolamu abantu ab'enkizo tewali basokoolana mbadde gamba tamanyi mateeka omuntu gwe bagamba nti olina kuyita wano aye yena asalawo naye tebakyamugambye kuyita yama amanyi mateeka age ye tamanyi nti etteeka lisobola omukwata ku lwekyo kyakoze waliwo vidiyo gye nalaba ati yagamba era abagoberedde mateeka abakuumadde babeera bamenya amateeka oba ogoberedde amateeka waliwo vidiyo omusajja yajja politely namuga honorable saawa zino zigenze kyembadde nsaba okuvuga essaawa 3 okweyongerayo mu maaso vuga eddakiika 3 oddeyo ki emabega osulemu eyo tawuni olala tukole ki tuluke eri namuga sisobola gwendeka naye ng'oli omukuumaddembe eyo aba akugambye aba amanyi ki ekiri mu maaso omanyi ebiseera ebisinga tuzala wa poliisi lwansonga tula fe wano mu Uganda tulina kye baatuteekamu nti abakuumaddembe babakozesa bukozesa tebakyekozesa tebakyali ku mateeka tulina nnyo eyo mentality omusirikale asobola okugamba ovaawo nga nzijawo ngaani aba alina okuleeta etteeka wamu akugyamu bana bannayuganda tweggyemu mentality eyo omusirikale bwakugamba bambi mukulu gundi vaawo wano odde wali bakubye okugamba nti bali mukozesa muwulirize nga naawe bw'onoosanga omusajja mu kitanda kyo kubanga ekyo kyakola kye yasoma gwe si kye wasoma kati kambuuze embeera eyo yonna olinga agamba nti nno Kyagulanyi bonna ize zonna ezibaddewo yabadde tagoberera mateeka Kyagulanyi okumanya tagoberera mateeka nze nkyegendereza okimanyi Kyagulanyi bamukuba tiyagaasi naye ababeera ku kamera tebakubibwa tiyagaasi Dulaiva we takabangako tiyagaasi babi takaba tiyagaasi bana ababeera ku kantu bakasukube tebabika abatiyagaasi Kyagulanyi yakaba tiyagaasi bamukuba Kyagulanyi eka bakola tiyagaasi ngaali specialized kuluma Kyagulanyi eka abeera yeekaabya ekyo kyenayogera ne ku nfuufu Jogeno kola driver nga anyirira okufa obufi Kyagulanyi nga jidde yaba avuddemu bwati ngaawubira kati ate tiyagaasi ajeyira Kyagulanyi ne Lubongo yabe balina obubaketi bw'enfuufu mu mmotoka bwe bapaakingamu ebbali nga buli omu asamuliza munne nga Lubongo yanjiramu nange naawe Kyagulanyi naye ebyo mukola njagala nnyo bannyonnyola akantu ka tiyagaasi ako ninayo mukwano gwange munamawulire ninayo munamawulire munnaffe bamuyita Herepa atambulira nnyo ku ggaali ya Kyagulanyi njagala nnyonnyole kati bo mu biseera bya tiyagaasi bye bakubira Kyagulanyi tiyagaasi baagula zino ze tuyita telefotolenzi oyimirira mityana n'okube sinnabalaba buli we mukubira abamusajja ogwogamba Kyagulanyi yeekuba tiyagaasi poliisi etuveeyo tunnyonnyole Kyagulanyi agamba bamukuba tiyagaasi mwakolayo tiyagaasi ng'ali specialized oba ali specific akwata Kyagulanyi abalala tabakwata ko kati nga tuzze mu mazima we batukuba tiyagaasi ffenna tosobola kubanga gwe okaaba wekka ffenna tubuna emiwabu naye abasigadde babeera ku kamera era twandibadde tusooka infactina kugenda kwerongoosa akantu ne tukakola enkya nti bannaye batukubye tiyagaasi eggulu bakakolera ku seeti akantu kafulumirawo bakakolera ku siini kwennyini sebo ne bajja mumbeere bulungi